Omuyimbi aliko. Nze siri musamize. Kibayita omusamize gwe mwoyo gulu gwe tuyita ne gukka kunze. Kuba ekiguleesa nga mugukowodde kugula opera nti jjajja onandoga, jjajja onobwavu, jjajja biki gye bayita emize emibi. Empisa ziba nnungi. Kati ku bantu ffenna ffe tuli bazzukulu b'egyo emyoyo emisamize. Kyova olaba nti olubaale liba ggulu. Omusambwa kirala, mayembe kirala, abalongo kirala, emizimu kirala, olubaale liba ggulu. Omanyi buli bw'oba ng'osituka nabbi omukazi yakiyimba n'agamba nti embuyaga efuwa ayimiridde. Ewali okusituka wabaawo abakulwanyisa. Ontegedde? Obukulembeze kirala, okufuga kirala. Tulina obukulembeze n'obufuzi byanjawulo. Kati nze nyinza okuba ngatta ebintu byonna nga njala bigatta. Mbeera omufuzi ate omukulembeze. Kitegeeza bwongo. Kati oyo bwajja n'alwana kitegeeza ye obwongo bumulaga nti amanyi nnyo. Ne mu Uganda tukkirize akusinza abakusinze. Mwe abannwana musooke muzuule byenkola. Soma Bayibuli kuba ngimanyi. Osome Kurani. Zuula kye bayita Katonda kyeki. Bwe nnyimba ennono bagamba avumye Katonda. Nze sinnavvola Katonda. Ngamba abantu mudde ku nnono mutegeere ebika byammwe, mutegeere empisa z'obuwangwa bwammwe. Kuba toli mu China tojja kulya misota. Lwaki temugiri oba mu ennono mwagivaako? Kiki musobola okukola mwe nga bayimbi ba kaddongo kamu okomyawo munnammwe Segawa? Ate yagendawo. Kiki otamanyi? Kyogamba nze bwe nava ewaayiga mwamala kunkomyawo mwannona. Ye bwe yava mu kaddongo kamu yasiima n'amanya nti omanyi bw'ogenda mu ddiini y'Ekiyisiraamu olina okumanya bisatu. Abatabbuliiki, simanya bakabalaza, simanya bahamadiya n'abalala. Kati wasiramuka mu nsiramuka ki? Abatabbuliiki bw'osiramuka mu nsiramuka y'ekitabbuliiki muganda wange etteeka eryo okulituukiriza oteeka okuba oli musajja. Kyova olaba bano bajaluuna bakapo bayimbi naye nga basiraamu. Kati mutegeere eddiini. Eddiini bye kampani ezitukwasa empisa tutya nnyo Katonda nga zo bwe zikola ssente. Eddiini si ya Katonda. Ate olulimi si ddiini n'eriyo n'aboogera Olwalabo nga si basiraamu. Mwagale Katonda Segawa mumuveeko awomere enkoko talingiriza byeri amanye ebizibu bye. Nze nakoma kumukolera nga nsitula byuma bye. Kati bwe mba ndijja eno kitegeeza yasse omukono mu kulwana nze ne mpitawo. Nze nga maliriza ebyange. Abayimbi ba kaddongo kamu bangi abayimba style gy'oyimbamu abagiyimba ku myaka egy'emabega ne bagwa bangi bagwa. Abayimbanga ennyimba ez'abalongo, abayimbanga ez'obwemu zaakomanga wano ku National Theatre ne bazigoba. Oyo yayimba kanneenaanyi bangi. Olabika ng'agenda okugwa. Nze sisobola kugwa nali mpe mu ddaani. Muzeeyi Sebata bw'ogoberera ennyimba ze yayimbanga ebigambo ebyaffe abakulu ebyekusike ne tubimanya. N'ayimba eby'abaana abato ne tubimanya yenze Ndugga kye nabagambye nti nze sivuganye bano bayimbi bammwe baliwo kati. Nvuganya abasajja bali babasudde bakafeero ba Muzeeyi Sebata. Kyova olaba by'ennyimba sisobola kugwa. Kuba oluyimba lwange ne bwe ndekera okuyimba leero nfa ne famire nesiganga erulyako basudde kye yakola. Osegedde naye bw'omala bw'ofulumya oluyimba ewiiki bbiri ne bakubanja olulalo bawayimbye eki. Okwezimba wakawo omulaba ku channels nyingi kali mu millions ezikola sente, millions of views and whatsoever. Sinalaba kiki kyoteeseteese okusobola okwezimba gwe ng'omuyimbi ng'oyita mu wakawo copyright. Kakati copyright ezo nasooka ne ŋŋamba nti buli bw'oba nga tolina bakulyako tosobola kutuuka gy'olaga. Abandiddeko kye mundiddeko kimala. Ndi registered na signingibwa mu kampani ebbiri Smart Life Promotions ekulemberwa Lutaya Tobias manager wange Niga. Ate nina ne JAK eya Juma Abdullahi kola nnyo ye promoter ono manager ate nga naye promoter kati ngatiddwa kampani ebbiri. Kitegeeza music wange aliko abamuvunaanyizibwako bwe bunaakeera enkya ne bakuba ekipapula gwali ku YouTube ojja kufuna obuzibu. Nammwe abakola tuni bwe banaakeera enkya kampuni neesituka kasajja kampi kanyoomere mitala abasajja baatayikamu ssente mu bye mulaba nkola. Kyovula banyirira kyovula bawakatambula lonchi nzitegese gw'omanya bazitaddemu ssente kati we setting bw'obanga omanyi byenkola tobiinaako right. Tandika okwesettinga. Tusubire album ku nnono nga oyimba kubanga empewo nnyingi emisambwa mingi lubaale mungi. Emisambwa giri kenda lwenda kyenda mu mwenda amayembe gali kasanvu lusanvu nsanvu mu musanvu. Naye sisobola kuyimba musambwa gumu. Wabula sazze kuyimba mannya ga misambwa gonna. Nina oluyimba lwe namenyeddemu amannya g'emisambwa baluyita misambwa ne bwabaawo oluyimba lwe bayita twezuulenga tegeera omusambwa omuzimu omukulu ogw'ekikakyo otegeere omusambwa omukulu gwe musamira ewammwe otegeere bajjajjaabo n'obuvo n'obuddo bw'ekikakyo osobole okumanya obuwangwa bwosinze Katonda. So ennyimba nnyingi nnyo
amanya g'emisambo mujja kumanya nti Lubowa wa Mpingu yakulira amakomera, Kiwanuka wa Air Force akulira gye ya Mbanga, Jajja Mukasa wa Marine yakulira gye ku mazzi, Dunguye Muyiza akulira ttale, okitegedde bamweyana mukutuzi wa ddiru yeddo Big Don, Kyovola n'Abajamaika bamuyita Jja. Yeah. Yo abange muleke neŋŋenda siŋŋenze ne bamweyana omulalu alinjagala alingoberera wadde nga mu nkyaye ŋŋenze ne bamweyana yeyekka gwe njagala nga nfunye wuzu w'esitwala n'ensaala siwuliranga ku ddoboozi lya Allah kababe bano abagende Mekka Pawo yali alinnyiddwako nabbi n'ayogera naye bamweyana ye kasita omuyita ajja n'alamulanwa yo jabba kubaka amin kiriya kitoba nakyo kubanga nze muyiiya nze muyimbi abasajja abaali bakola kyenkola kwaliko muzeeyi Fred Sebata kwaliko Elimani Basudde kwaliko Prince Joe Paul Kafeero kwaliko omusajja yali enja Sabiggo Fire Bongole Lutaaya abo basajja abanjagaza music neneegomba okuyimba kyovula bwe mba nnyimba sivuganya bano baana kati baliwo mvuganya abasajja balinda bengantuula tiwe bava eddibu teribadde nennume weekula tewakuleemu tudde ku nnono era abasinga mugenda kitegeera nnyo ku kalenda nga 5 ku wiiki ejja Friday ngenda kuba ntongoza oluyimba olwo amakulu gaalwo abamu bwe nayimba tudde ku nnono balowooza mbayita genda bajjanjaba mu mbuga naye nali ntegeeza tudde ku nnono mu mpisa tudde ku nnono mu nnyambala tudde ku nnono mu nkiiko z'ekika okukuza abaana mu mpisa okufugika abaana nga tubazadde abaana bakule nga bali ku mulamwa okuba nti omwana omuwala atuuzibwa basenga be ne bamutuuza tuddemu tusomesa abantu ng'Abaganda bwe bakolanga kibi nnyo okubanga twagala obwakabaka bwa Buganda nga tugamba kabaka waffe awangaale naye ng'ate tutyobola obuwangwa n'ennono era kino kyensomesa Abannayuganda nti obuwangwa n'ennono tebikontana na Katonda Yesu kirala Nabbi Muhammad kirala abo batume Katonda kirala n'emisamwa gigamba mutye nnyo Katonda ye mukama waffe kyova olaba nti najo kyemuyita angel Omuwarabu akiyita malayika Omuganda kyayita omusambwa Omutanzania n'akiyita ejjiini Omulundi kiteganya bingi Banyarwanda Banyankole Bakiwezi buli omu akiyita mu lulimi lwe naye tutegere butegeezi nnimi zaffe Bannayuganda tetweyagala lwaki Uganda mu nsi yonna senga yesingamu abalambuzi abangi kuba eyina ebintu ebitali mu nsi ez'enjawulo eyina empewo eri ku nakyo erina kwegamba fresh air erina ebirime erina eddagala kwegamba tulina ebyokulya ebyaffe ebitalimu bidagala naye kati twava ku nnono kyova olaba abajjajjaffe bawangalanga emyaka 10 ffe tuwangala 325 n'ofa kyalwakutaano ku kalende Makindi okuyingira mutwalo gumu VIP 3 emeza ya mitwalo 5 naye nga ku Lwomukaaga ngenda Mukono wa mukulu Sempanji ngendo kikubira ate era ab'emukono sound ku Lwokune genda kuba emaze okutuula abo kalenda ku Lwokusatu ebyuma bigenda kuba birinnyeeyo ate nga 12 ngenda ku First Hotel Matugga 11 Lukaya ngendo okubeera bayitawo ku Nana ate nga nyina ekyotera mu Kisaawe n'ewalala Esabo kirala nnyo esabo kitegeeza essinzizo esabo kya lulimi Luganda kitegeeza essinzizo nti ekereziya sabo muzikiti sabo kati nze ndi mu kuzimba essinzizo ery'obuwangwa n'ennono nkuba abasamize babadde bakola kimu kuzimba masabo manji wa Toyi jjajjawo akuwa omukisa lwaki omuteeke manji wa Toyi esabo mulizimbe nti omuntu asobola okujja n'asaba bajjajjabe n'asinza Katonda ng'ayita mu buwangwa bwe nga tazze kujjanjabwa nga talina birwadde mbw ate mayembe msimanya bisambwa msimanya bandoga nga zze kusinza Katonda ng'ayita mu buwangwa bwe ontegeera lyensonga lwaki njala ozimba yeekaalu eyo Mama Fina yasinga kulandamu ani president wo kati mwe ababyogera mwe muleetera abantu abo okuboolana mu buwangwa n'ennono nze president wange aba Katonda n'abamweyana jjajjange gwe nasamira n'eddungu nze siina president mba buwangwa na nnono wabula Mama Fina yakola omulimu gwe mu buwangwa n'ennono agutambuzza senga kulannama ne Ssaabakabona Jjumba bakoze omulimu gwabwe bagutambuzza yensonga lwaki bonna ku kalenda nabayise zino saagala kulwana ntalo za byaddiini nti oba bya buwangwa na nnono era abasamize abeesosola mukirekeraawo mwe mulese n'abannaddiini obalinnyako ne bookya amasabo gammwe ne babasumbwa kuba temuli ttiimu mulinga bayimbi bakadonkamu
temuli tiimu. Hassan, ekigendererwa ky'ekivulu kino ekyatudde ku nnono kyeki ekigendererwa? Ekigendererwa ky'ekivulu ekyo biri ebigendererwa bibiri oba bisatu. Ekisooka nze ng'omuyimbi buli mwaka nina okukola concert okutuuza ku bantu bange mbakolere full package ti bwe mba mu bivvulu nkola katono n'enziruka. Ekyokubiri nina okulaga abantu ki kye nayimbye obuwangwa n'ennono butegeeza ki bajje bakirabire ku show yange. Ekyokusatu nina okufuna ku ssente mujje mumpe ssente sibayise kutuula butuuzi. Njagala ssente bwe naafa mwagala mugambe mbu yatulekera obwana mizigo mujje mumpe ssente nze nkole bye nnina okukola nga sinnafa. Nduga oyimba oba osa